Inside Story Uganda, real source of political updates. Kimu kye tukola so si kuyimirira n'ogenda n'otandika okola. Oyina ebifo by'otagenzeemu ng'obadde olina okubeerayo lwaki? Sigenzeeyo anti kati nze mbadde era ngamba abantu wali we nabadde nti National Peasant Party ekibiina ekyakamala emyezi 3 tosobola kukisuubira nti kiyinza okukola nga NRM emaze emyaka 4 mu buyinza oba National Unity Platform emaze emyaka emeka 4 nti costs ze tukozesa nga tugenda mu campaigns ezo nyingi era ng'ekibiina tugezaako okulwana okulaba nga at least wemba sigenze wamu nga ta districts 2 nenvaako wano nengendako newaki newalala naye kati era awamu olunsitumisiinga olw'okuba nti tuba batuyisiza mu makubo agalimu ebinnya emmotoka ne zikutuka sekabuzooba olina okufunamu olunaku lw'onaagenda mu garagi naye era tukola enteekateeka okulaba nga mu zino ennaku ze baba batuwaddemu ez'okuwummula tufuna omukisa ogugendako ate mu disitulikiti eyo nabo ne batulabako. Mwami Bijiro, ensonga ya security mukalu Minister Mao mu kwanukula Ssenyonyi mu Parliament yatadde Ssenyonyi ku task okuwaayo obukakafu obulaga nti bino byabadde ayogerako actually bibadde bibeerawo. Does this speak to something nga tuyingira 2026? Kati obuzibu bwe tulina mu kalulu kano overconfidence NRM system gyeyina ate egenda nevaamu arrogance kati buli wa NRM gwosanga yenna olaba nga ali overconfident nti ekintu bakirina kati nekidevelopinga arrogance wekidevelopinga arrogance nekireetera ba stakeholders abataali badde ku front kubaako kye boogera nga bamukwata mundu n'obasanga nga bafuuwa ebigambo mu campaign ekyo kiva mu nankanyi nti munaakola ki society ennafu society yaffe gye tuwangaliramu nnafu tesobola kukangavula system yonna eya gavumenti negiteeka mu layini entuufu society ennafu nnyo kakati ab'ebyokwerinda ne basalawo okukola effujjo lyonna lyonna libabakoze ki libabagadde kuba bakimanyi tewali response egenda kujja era ab'ebyokwerinda bano bagenda kuzanya roolo nnene kubanga akalulu kano osaanye okamanye engeri gye katambulamu kalimu phases 6 kanzitemeteme mangu dakiika obutono. Phase esooka kukalonda ku polling station ne kava mu box kati ekava mu box ne kadda mu document mu diara form kati presiding officer n'akavuga n'akatwala ku gombolola ewa sub county supervisor oyo naye n'akongerayo eyo phase ya 2 phase y'okusatu ne bakatuusa ku district returning officer olwo kali mu document ne katuuka wali ne kava mu document ne kayingira computer bwe kayingira computer ku district returning officer ne ba staff be kati awo mathematics n'abeera mungi mu kutaalinga batalinga ne bamaliriza babawe mpya wangudde ne bamujjawo kati nga bawona nambozi batera okuwangula amangu bamuga nambozi katukulangirire ojiwa nakavuyoko bamumanya ali chaotic nga tunamulangirira kakati ogenda okumaliriza nga district returning officer kukasembayo akoba president nga aliwo ne system ye NRM DISO DPC ne timu ye obolyawo ne RPC chairman ne NRM ne structure eyo ya intelligence ba DISO nga be bali awo kakati ne kagenda ku phase y'okuna eya transmission bakasindika Kampala mwami byabakama gyali anti kati ate byabakama takafuna direct kati awo ababadde boogera abo ab'amagye abo waliwo ababasingako obukugu abamu bakava Israeli abalala bakava Germany ye desk ate eriwo endala eri exclusive
nesengejja ebivudde ekamuli bibadde bitya nti bwana gundi afunyewe buti ne buti kakati nabo kati ne babuwa byabakama nti ekituufu kyekino kyovula byabakama ojana musanga kugamba really is it true these are the right records mu kamera kakati mwami byabakama najja nasoma bya tunaba kwogera waliwo drone zibiri waliwo drone ebuuka ne drone emuroka nazo tunaba kwogerako kakati mu transmission wano mu bwengula tetubaayo as opposition kakati olwokubanga eyo system yonna be bagirina kati balina confidence y'amaanyi ne babuildinga mu arrogance ne batandika okubeera reckless ebyo no bisuula government ne batandika okubeera reckless ne bakola provocative statements inflammatory statements ezigezaako kubanga nze okulaba Major General nga asaba akalulu direct newankubadde ayogera mu lukyoli nze ali ebusoga kintabula nenkuma omuliro naye olwokuba mpangalira mu society ennafu ebusoga okay nga neyebuganda nnafu neyomwankola ennafu oyo Major General asigala ayina nga talina kikoze ki singa bakimanyi nti it is very risky any officer okuvayo nakwata omuzindalo mu campaign nti population yagenda kusituka tebali kikoze bwana Brora already bawuliriza submission ya Romshana ya Honorable Namboze already bakulaga nti kubye twakalaba akalukana akakiko byokulonda kalaye kate kali okukyusa dates sobira nti nno okusinzira kwani akyogera ne interest zakiyinamu buli akola submission aba alina ensonga lwaki agikola okukyusa dates sisuubira nti nno kitegeeza nti nno waliwo failures mu system kisoboka okuba nga balina targets obululu tugenda buprintinga bujja kutuuka bwe buti obululu luli twakola ensobi bwe ziti kakati tugenda kuzimprovinga mu tukole bwe tuti sirowooza nti okukyusa dates kiina nnyo effect nti waliwo kisoboka okuba nti such can be an excuse ntwakola ensobi yeah it's possible in the planning because ebintu ebimu tobiinaako control jukira register yawane ebiseera biri awo but they are not funded obi planning biri awo sente ezisinga ziyinza okuba zazzemu eno kwota mu second quarter nga mu kwota eyasooka sente tezaalimu wazifunye mu second quarter what do you do if you are byabakama and you have to run the system kati ebyo byebirungi byetwagala so kati muli kyendowooza byabakama naye bw'omuwuliriza ayinza okuba alina ensonga lwaki aliviewinga dates ayinza okuba agira dates zino azizanyiramu naye ng'akakiiko alina ebimuconstraininga because buli kyakola kirina budget implication watya nga talina budget eyo at that particular moment akugambye mujje mukole nomination naye talina logistics kubanga bw'okola nomination ziri national tokola mu district emu zikola mu ggwanga lyonna tolina logistics abantu bogenda okukozesa tolina sente zigenda kubasasula ng'oyagala kufixinga dates zino osobole okufuna resources ebyayinza obutabikugamba ayinza n'obutajja ku radio kugamba oba ku TV nti bannange tukola bwe tuti lw'ensonga bweti ne bweti ye nga manager alina okufuba okulaba nga buli kimu akikola kisigale mu budde bwakyo naye ate nga n'okunyigirizibwa oli awo kwalina nako akuteekeza into factor ab'ebyokulinda bakola ki mu kalulu abaki security okusinza ku Ssenyonyi they are campaigning amagye gali mu campaigninga the other day twalaba n'abaserikale ba polisi nga bayuza n'ebipande byabamu kubavuganya nkungu security ina aboogezi ba what do you make of I don't know what they are doing do you find it okay I don't think it is okay and I don't know what they are doing there yes so kati babiyuziza wakoze eki sikugambye simanyi kye bakolamu simanyi kye bakolamu kubanga sinze yabatutteyo ekyokubiri baba babiyuziza nze nkoleki omanyi kati waliwo ebintu let's not speak for the sake nakugamba wano kungu bwe tuba twagala okunogera eddagala ekizibu tetugenda kudda wano ffe be tutakwatako
to discussing. No, you see, listen. I am giving you, by the way, advice. No. Candidate, but you were a politician. Yes. Or you candidate Mulokano. Yes. Aba police betwala banga bayuza ebipande byaba mukubavuganya basobola n'okuyuza ebibyo. But police instituted an inquiry. Please, I'm saying basobola n'okuyuza ebibyo. Yes. Okay? So, and my question is, obubonero bunno bino bye tulaba bino nga security yebikola kawa buli omu omwaganya okutuusa message y'abantu. Akalulu ekisooka ekyebipande bye bayuza, I think police institute kirabirako naye nagamba bw'oba oyagala okusolovinga ekizibu tetwogerako kyogere. Bano ba candidate si bano have a right to contest what is illegal in their election. They have that right. Ompulira bulungi. Don't okay, you are a candidate of electoral. Kakati eya deploying a police yani ono eyakutte akazindaalo n'akampeininga gwe twetaaga okutuuka okuteeka ku tasiki n'aba mukulembera twali mu kalulu twali mu primaries zaffe ebyali egundi esembabule. Listen, naawe bulirizaako obeera obulira nga bikusiiba bulirizaako tulina okuteeka akazito. Exactly. Kuno munamajja kutakaza ngati mulonde lwo mushana ku temulonda. Nakugamba. Ani ayina okuteeka akazitako ku munamajja oyo nze. Kati nze. Nedda gamba yambe. Kati ogamba anti yenze. So ayina okukikola kikoze. Anti yo Ugandan. Gamba yambe. Nali twali mu kalulu k'Essembabule. Abantu ne bakastigating amagye gayina sige Congo. Where the army comes from. The problem is just a minute. You see, Ugandans bali so comfortable. Mbadde ntambula eyo mu bibakola bakola nti owekitiibwa mwami Museveni agenda kubeera mu bukulembeze mpaka ekyo. That's what they are doing that, but we want to honor them for gwaffe nyumba kugenda kulindira mwami Kyagulanyi because my lord bwendisi bikikwatako naye era tujja. You want me to submit? You don't want me. Leka tuleme kukwata muntu omuzindaalo yabadde atya because not all abali mu magye have done that. No, that is not true. That is not true. That is not true. Kati awe tufiira ono si muntu omunga bw'oyogera. Is it deputy RPC Masaka omukyala nga akuta omuzindaalo naye akampeiningira. We've seen. Yeah, but that's what I was saying. You and me and yes, your take. Ekitala mu Luzungu. And two, Soruli yagambye kumukontestinga. It's not a game. Gwasalawo kya very decisive. Yebwe agana amateeka gaba dinga omala akola convoy at low to the latter. Wamala liteye omucontesting because katugwe ya mukulu Museveni baba wanesa wali ku State House then okiteekeko omuserikale akolabe ngo okiteekako awo woko ekyoli weekiri akuleke kulwakite mwagaliza banno banne bamwe yo billboard ya mukulu Museveni nawe byosimbeko ya Kyagulanyi oba ya munyagwa that what enyonyera ndinge abagenyi baveemu balabe ntu Israel muri bagenyi mwakaja mu Uganda or what nawo ndozo nawo la engeri gyo bimolalo babe banganye amanyi tutambulira waawo kanezikutukafu soka bujo issue district police commander bobo teeka ebipande ebimu naye mu balemu oluno lugende bahaya wana mu ngudo genda yo layo batebiriyo oba babiyuziza njebiri but waliwo oleeta kimunange ndeka kati kuba omulaba nti kyora bwakugamba toyita wano ng'omanyi it's about naye kulwaki tobalirira mulimo gwe you know and indeed mwakiko ono ayani
nakulabyeko ngaotamuting to read her minority but nzikiriza second. So you will now go back into definition of partisan politics nokuba ne presidential candidate nabwo webiri because mu parliament gye bali abaserikale bawakanya mukulu Museveni akena oyina okubako ne delegates conference executive of the political party ewe bwali buweddeyo because DPC n'agenda mu kooti n'afuna court injunction Uganda delegates conference akena gye yali ayagala okuteekako one to extend his term beyond interim court order akena interim gye yakolera ku internet against the court agamba but there is this order there was so why don't you do what's right also eganti candidate ezimuweebwa amakubo gy'alina okuyita leero tulabye abasirikale a playground in Kisita town council meeting from despite repeated guidance made police directions anyway nga we nagambye olwo police byefulu ne ntuma chief agent wange ne bakampe ne timu yange bagende wa district returning officer bamugambe nti honorable Namboza asaba bamunominating match earlier kubanga abazze mutamininze kati ate ekyo kitegeeza kuddayo ku poliisi kati bambi ate naye ayinza okuba nga mukukibagamba abadde tamanyi kyabagamba nakiba akibulidde bali officially nti nesaawa nti Namboze alina kunominatinga bweziti poliisi sisobola na kugenda pick candidates emukono 10 nze ezizo omulala 10 nedakiika 15 omulala 10 omulala 9 the first one 9 kitundu nti olunaku lwe 2 ne bamugamba mu afternoon by doing that nga takyasobola kukola lale yawa emukulale birize yali ategese nga bwegambye nti ebyo ebibaluwa bye beewandiisa 1 ekyasoosewo mukyala Nabbanja kugenda Bunyolo bano bagamba nti candidate waliwo campaign strategy gye bayita ya 10Ds the 10D campaign strategy bano gye bakozesa nti kwegamba mulimu ebyensonga tobikola ki tobiwulira gojja oyogere muno temuli nsonga ofunene bakasiba ntebo nabo bayongerereko banage campaign issue campaign terimu issues ddala kakati mukyala Nabbanja yasoose n'agenda n'agamba abeebunyi nga abantu bonna mubagambe nti beggalire kakati Kyagulanyi ayingira Bunyolo Nabbanja be yagambye okweggalira mu mayumba bazze ku nguudo bamwaniriza naye babe ebunyolo nga balina ensonga zaabwe munnange nga tebaniriza Kyagulanyi ku nsonga zonna naye nga bazoogera batugoba ku ttaka eki byonna pavement nga oli akiise emmotoka mu luguudo poliisi ekiise emmotoka mu luguudo omuntu agamba ekimotoka nti oleme kuyitawo okubanga muyimiridde mutuzibidde ki ekkubo so nga bwe nagambye nti poliisi yeetadde yeri mu mitambo gy'akalulu kano baali bamanyi nti tujja genda bakole ebyo abaana baffe bakasuka amayinja bafune justification b'okukuba amasasi batusanze at provocation ffe kyatutwala mu kalulu kano tukimanyi tetugendereranga kulwana at that stage gye bayagala okuteekako oluki kukanoonya eyo yenkola yaffe gye twateekawo okiwulidde era tugigenzeemu bulungi kati twazzeeyo buli teams ziri ku districts okiwulidde buli teams zaffe president tetukyamuwerekera kyembadde njagala okugamba nti ekyewuunyisa mu kalulu kano kano kalulu ka Kikungo ye Mawuya n'aba ensonyi mu maaso bagamba kagwa ensonyi kyanabi baatulira najja nagandi banekana akalulu nti ye kali wakati w'abagende yeffe tuli wano era tuli eyo mulimu DP mu abalala nagamba baidawe mulimu ne PLU mulimu ne Jema n'abame mpozi ndooza ne PFF kuba bw'olaba abalala bonna
eno campaign everybody else against NUP and the people of Uganda. Kasibanto yoba yerabidde munange yavudde ku script. Bwe yatuusa wano yasose gamba ne kana akalulu kanyumye. Kali peaceful. Ngojeko bana abagalo kawoganira. Kali wa abajagalo ka. Negwe gamba ne ngamba basazi the people. So bano writing the off te bali nawe bali. Nze sina writing off. Ngambye nti akalulu kano kali wakati w'abagende n'aba. Kale katumbulemu dakiika ziganya buterevu nnyo. Well, njagala tunulireko ku okansa abamemba okuva mu bibiina ebimu nkubuliddeagamu ku mannya agaabo abasazjala in fact bokansizza miraba ensayini nze kawungezikolwayo naye nga sinaba kutandikira eyo njagala kusooka kutereeza omubaka w'emukono onaliwo Nambooze ne mwami Lwamushana politics sijja ngenda mu lukuŋŋaana nenze kusaba kalulu nenjogera ku mwami Museveni wano bwemba ngenze mu lukuŋŋaana nende tumala nkola communication zange nenyonnyo buli mwezi abatalina mirimu netubala netukwata nenzireeta wano nenkwata buli district erimba member parliament banakubwe advertise aine motoka atenze ziteeka ku simu batalina masimu batalina network ibi nabikozeeko olwaliro obugenzo tugenze mu municipality bitano Nyakalulu twagala Mityana municipality bwana amala okunominate lyawo zetukoze ku last minute kwagala okugumikiriza emyaka 5 tugukoze bulungi era mbebaza abatwegaseeko mu ngenda kuteekamu amaanyi banga nga twogera ku dissatisfaction obutali nti bali balina okusigala nga bali now is the contrary of what mu DF. These are some of the members abatafuna kadi za bibiina byabwe and they are crossing over. Why? Kakati ensonga eyo sinagituukako ebibiina ebirala byo newankubadde nga naffe zetukozesa okugiraba era naffe tuli awoya ku nkonyogoze tukanyukira kubanga owekitiibwa Kyagulanyi waliwo yagamba nabuwa obubiina kimanyi nti bya bulimba then ekyo akasembayo nakyo si kituufu nadde akuwa time okusanji nnyo bagenze okubukinga for nomine wali oba onyumyamu bunyumya fayinga PRN yange nga ndikiriya statement badde ntuufu era politics sajja w'omuti nze interest zange nga tewaba business David bamuba tiketi luli institution zonna tewaba business politics is politics wafu wekifirika tanabeera grounded okubeera driven by ideologies mbufe osaatuuka nga bw'oyagala emiliyoni esatu abo bonna aida nakuya bonna abo party because okubasasulira emiliyoni esatu nange nzikiriza njozeyoze olya nomination kwagaliza buwanguzi bagenda mu NUP gye bali oba ne terms ze balina ng'oggyeko NRM bavu tubuuza kibadde kibuuzo nedda nti kati nkuzeemu ate kakati kubuuza kibuuzo nga statement ne beeyongerayo ensonga lwaki bazitowa mu lusawo gye beeyongedde wazitowa osobola okubeera omugagga n'obula abajja okuziika kaakati naye ate oli byonna abiyina bamuziikirako n'obugagga abuyina kaakati obuzibu bw'oyina ekikulu kya byonna si lwaki bagenze mu DF ekikulu kya byonna muli ndowooza tulina okukkiriza kungu ebibiina by'obufuzi ebibiina political party ebeeyina beyaring nene ku muntu mu kalulu ekyokubiri tugenze tukulamu eno empisa okugamba nti oba oli awo waliwo abanene niwankubadde ebibiina bikola injustice ku bantu ez'amaanyi waliwo gwebabira ddala nga bamutemyeko butemi mutwe naye nga obusobozi na buli kimu bibadde biri available but ekya Common Man's Party okuswitchinga ebibiina bino kati tokyalina g'oyinza kukinenyeza naddala mu opposition because I think kano aba statement eno njikole ke kana akalulu ndowooza akagenda okusooka mu ntegeera yange nga ntegeera bulungi ebyobufuzi ke tugenda okulabamu abantu only Nambooze is surviving nti agenda kukwata ekisanja because ba idol batono mu byobufuzi olwaleero
ayinza okugamba ku muntu nti tokyusa kibiina nakirespectinga oba nakiwuliriza tewakyali asobola kubuulirira munne ne bwoba NUP waliwo kati NUP abatalina moral authority kugamba ku balala nti tokyusa kibiina gumiikiriza nga naye kenyininyini obwo bugumiikiriza bwemunoonyamu tabukolaki tabuyina kati bano abaana abato bonna abazze bazze balina bye bakolaki bye balabirako nti nyinza okutala eri ne kiyitamu kati buli omu abeera atala buli omu asokoola kafunye wali obulamu ne butambula bwe butyo bino byakufiirawo obufiizi nti olwokuba pate teyampadde bendera kantambule nnoonye wensobola okwekwata is it a do or die? Yes, but nga tonagenda ku pate yampadde bendera do or die mpuliriza ayagala okubeera president wa Uganda Mobi Kasibanda nti ye bw'abeera president ofisi ya RDC ajja kugijjawo okugijjawo means okukyusa constitution ate waliko RDC naawe so nekukola constitution naliyo so manye gye kyava so kitegeeza okukyusa constitution in other words yeetaaga kubanga ayina 2/3 eza parliament I'm not very sure nti banominatinze ababe ne 20 abaweza gwe tokimanyi abagenda okunominatinga enkya ne kulwoko wetaaga mpuliriza ebigambo no seganye 19 kulira kuba kyembajagala okugamba mukama wange mpayo eddakiika mu njagikuwa so because oli ku TV osuubira kwogera mazima yes so NPP esimbyewo abantu 19 abagenda mpuliriza owekitiibwa Secretary General mpuliriza bampa omukisa nze ne Secretary General wange betwasayiningideko emikono bali 19 naye nga bwe nkugambye nti ekibiina honorable osimbyeko ani emikono sataddeyo bulole nakawa west osimbyeko ninayo basatu kakati so wembadde ndaga kati ninnyo okukyusa president jakudda okukyusa abangi bali mitiyana namwe kigezi temuli okukyusa leka kyaza samubitinge mwamira omushana muwere omushano kale kirabeka mukoye kati mwamira omushana okukyusa mu constitution ojewo ofisi ya RDC wetaaga 2/3 ya parliament kati agambye ataddeyo 19 bonna ne bwebamuwa bonna ne bawangula 19 taweza 2/3 bonna ne bwebawangula you can't get 2/3 but kati njagala asome that office ya RDC ejja olwa decentralization kyobalaba neyo office eri mu local government act decentralization eringa an autonomous government ya district oyina district council oyina chairman LC5 ne bajiwa emirimu ejayo so who then would link that district with the central government? You want him to respond? No, anti ngamba that was the rationale. Yes. Oyina okubawo na officer alinkinga a semi-autonomous unity joyita district ni central government. Because waliwo n'emirimu district local government jetakola nga security, foreign policy, forestry waliwo ebirala kati ebyo birekera
central government kati mulimu gwa RDC is kubeerawo kwabo bayinza okuba nga bakola totambulangako mu nsi endala zonna tokimanyi nti waliyo ensi ezikulaakulanye eziri more developed nga tezirina ba RDCs tezitambula bulungi manyi it is very difficult Chemanyi it is very difficult kusomesa muyita RDC agambye nti mu Uganda bajjawo wetaaga kyusa semateeka ekyo kimu bali kyokubiri oba olina okujjawo decentralization because okubeera ne decentralization kitegeeza olina okubeerawo ne ofiisa anaasigala ng'akola emirimu district local government council ne chairman ne respire gye batakola those issues of minerals gye biri mu tteeka. So you need to go and do some bit of reading. I think Mkulu Museveni is very right. And between politics is not games; it's life and death. So now, what do you do with these? Oh, Banu, Mwe. What do you do with them? Anti mwekati. Chobora obeyane DPC no mugamba okay taita mtauni. Ati mwe. Agenda iteyo mu. Now the second one. Ndogera tulikuwa from mobile. The second one, ebibiina babigana please babadde bayomba wano nobaleka kati ebibiina babigana like FDC eyina ekiwandiiko kya poliisi tekkirizibwa kukunga abantu mu ankole. There is a document. I'm not very sure nti bagirifutinga. So you don't have political parties because the Vina Babigana to go and build the branches or kora rallies, but it is Vikora. You know that. Yeah. So what do you call it? One way Chivian and Chawa the flag. There is no party. Thank you. Because a party must be defined by the delegates by what? By a party branch. Those district branches and those structures. But the state so they are not there. Choina simple shares. Honorable numbers. Yes. Owekitiibwa omugenzi Olanya Jacob yatugerera olugero lw'abakyoli. N'agamba nti abakyoli balina enjogera egamba nti bw'osanga embwa eziri ku ggobe. Eggobe. Nga zikuŋŋaanye zirunduze. N'okasukayo ejjinja. Edduuka eŋŋaŋŋala. Jeriba likubye zibeerawo nga 30 gwe n'okasukayo jjinja ne gy'olaba edduuka ng'eŋŋaŋŋala omukulembeze wange yagamba baakutte biliyoni 3 ne baziwa obubiina obutono buzigabane kati sirabayo ate owekitiibwa Bigirwa abadde agamba wano nti ekibiina kye kyamaanyi singa yamenya ebibiina singa yamenya ebibiina naye ekyo nzirayo kulula olugero lwani Olanya ekyogawo tuyita basiru twite tumayigwa agamba mwe bubiina obutono kakati naye ekikulu ekya Mwami Museveni eno enkola abeera nayo bulijjo nze abantu ba EMC Election Management Committee mu NUP bwe waba waliwo be bammakadi nga kati bakutte enkulayido amanya basoga waliwo omuti ogukula amangu ogwo teguvaamu namba oguli awo teguvaamu wadde n'enku baguyita nkulayido bwe baba bakutte enkulayido kitegeeza nti oba oli awo n'omutima gye gwakola ki gye gwali nga kyekimu ne ku bintu ku nkulayido nga omutima gwabwe era gwali gwa nkulayido naye nga kyekimu ne ku bino eno system gye bagamba eyali eraba ebyomunda nga kyekimu ku bye yalaba lwaki tebaafuna naki na kaadi naye tewaliwo omuntu agaanibwa kugenda mu kibiina gy'ayagala oba wadde okwesimbawo nga independent naye abalonzi mu Uganda bo basazeewo dda mu Uganda eriyo groups 2 agende n'abeewo agende bannaffe bano gye balwana nayo tugenda mu referendum bannayuganda bagamba nti ebiriwo embeera eriwo nfu status quo nkyamu owulidde kakati gwe bw'otabeera ku ebyo
osobola kubanga ozanya kifo kirala mu bumanyi oba mu butamanyi. Owekitiibwa Salamu Musumba yagamba yatutemyako Salamu Musumba n'agamba oyo Kasibante Robert ekyamuleeta mu kalulu kubeera mu kifo kyali baddemu Kyagulanyi. Kale tukyagera maaso neakasa mempamu eddakiika tugenda ku Afro Mobile kati programu yengazi gyegeze naye nga atwagala kujjukiza ku makya enkya ku Sanyuka TV ku 1-on-1 nja kuba ne Honorable Muhammad Nsereko sawa 4 ez'okumakya ku Sanyuka TV tosobwa programu eyo so beerako tugenze ku Afro Mobile. Honorable Nambozi maliriza. So kyenjagala ogamba kiri kimu nti ekizibu kyendaba mu kalulu kano kimu kyokka. Electoral Commission erina obligation okusomesa bana Uganda civic education. It's voter education. Voters education. Tekikoze. Naye ate neetakoma ku ekyo ne wajjawo NGOs ezaali zaagala okukola omulimu ogwo negaana okuziwa accreditation nti ezikiriza zigende zikole ki zisomese. Ekyo ne kiraga nti ekikolwa ekyobutasomesa bannayuganda abali eyo over 60% abajja okulonda omulundi ogusooka abavubuka obutabasomesa byakulonda kigenderere. Era kiwerekerwa n'ekinnaakyo ekyokugaana campaigns to go deeper. Jukira nti ye Mwami Museveni yasooka n'akola emyetooloolo nga agamba nti nasomesa ki PDM. Naye era munnange okumanya abantu bali decided rallies era oziraba nti kakati tutuuse ne ku level ey'abakaawo okuwandiikira abamakulu b'amasomero nti abaaye mu kuŋŋaanya abaana ne bwe kiba nga kyabadde feeke ng'ate abaana tubalaba gye bali nga bambadde obutishaati nga bufuuse ebiteeteeyi olidde abaana tubalaba mu ziralizi kiba kitya feeke ng'ate practical okiraba ku ground weekiri. So nti okiraba nti newankubadde bakoze ebyo byonna bannayuganda bali decided akalulu balina kanyagisa lyanyi. So sigamba mbuno waliwo abantu ababuzaabuziddwa ne bakabawa. Nolwekyo the more candidates in an election etali mu civic education the better for them to confuse people. Era waliyo n'abali awo gwe mubadde mugamba wana akena ojagamba nti delegates conference yamugaanyi bulijjo akena abadde alina kye bayita impunity nga delegates conference zituula kooti zituula ne zimugaana ne bakola batya n'abiyitako. Naye ku luno wajjawo egguliro eryagamba nti akena yalina endagaano nze gye simanyi ne NUP era eyo endagaano yekubye akena emiggo yemukubye emiggo sikulimba abadde yamanyiira nga kooti zisala n'ayitawo. Naye ku luno kasita amawulire gajja nze gesimanyi nti oba matuufu ne bagaa nti akena oyo nti ye alina endagaano ne Kyagulanyi kubikwata ku kitundu ky'erango yali alina okukola ki okulemesebwa. So kyenjagala okugamba kiri kimu nti omulimu katife gwe tulina abalinganga nze n'abalala abatufaananya ebigendererwa kwe kuba nti nno candidates meeting zaffe za kusomesa balonzi era bwe zibanga ez'abapresidenti baziganye okuyingira kwaffe mu kalulu sikoma kuffe feka wabula up to the councillors kwakugezaako kutuuka ku balonzi abo. Mwami Kasibante njaga tumalirize naye njagala ojjewo ekyayogera nti waliwo obubiinabiina obwafuna ensimbi Mwambijirwa ne Common Man's Party bakyeganye gwafuna ku sente zino kakati era nga bawulidde Honorable Nambozi bwagamba nti owekitiibwa Salamu Musumba yagamba mu Kasibante bamuleeta okuconfusinga nabadde njogera ne Mwami Kyagulanyi ffenna tuli bambogo ne mugamba nti olutalo lwaffe ffenna lwa Mwami Museveni gwe tulwanyisa ekyo twakyogerako nze naawe ku shemu gye twayina naawe nga bibuzaabuza because 2 months before your nomination waliyo otendereza Mwami Museveni nga bwali omukulembeze omulungi ennyo era akoledde eggwanga lino ebintu ebiyitirivu ennyo obulungi era ng'oyagala bannayuganda bamulonde
2 months before kati obusungu owa bwavaawo okwogera bino byoyogera kanzije mulwanyise mujjewo mu ntebe akati nga sinaba kuddamu ekyo mwami Mpuuga sooka ompulirize mwami Mpuuga emyezi mitono nnyo emabega yali ali wa mwami Kyagulanyi mwami mukyala Nambooze njagala ompulirize bulungi mu myezi mitini nnyo emabega mwami Mpuuga yali ali wa mwami Kyagulanyi nga yasooka okwogerera nga yeriddawo opposition mu parliament kakati nze omusaayi nina gwaki ogw'enjawulo okubanga mbadde ensembera mwami Museveni atasobola kumuvaako ne mwefuulira kakati propaganda wa byabufuzi era singa ekibiina kibadde kirina ssente obadde otandika programu ombuuzizza ennaku ezimu nga tokolaki nga totambula nekugamba ekibiina ekyaffe kyabawejjere tetulina ssente naye bwe tuzifunye nga tutambula bwe twazifuna embala twatambudde wesitani twagimazeeko nabadde Masaka ne bannyaniriza ne bakola bwekiri nagikubye era Masaka yagikubye kufuja bulungi era enteekateeka zonna kati saagala propaganda yembagambe kiri nti twetaaga machi wa politics ataga mwami Kyagulanyi nti bwe tuba tulwanyisa mwami Museveni mwami Kasibante bwembeerawo owekitiibwa Kyagulanyi n'abeerawo ne tusobola okulemesa mwami Museveni percentage gy'abadde alina okufuna lwansonga nyina abampagira nga tebagenda kuwagira mwami Kyagulanyi naye waliwo n'abawagira mwami Kyagulanyi nga tebagenda kuwagira nze kakati lwaki olowooza baga nti gwe baleese mbwetaayeeyo gwoleeteddwa buleetebwa oleeteddwa buleetebwa why andi kati ngwembe nti propaganda ow'ebyobufuzi nti oli alemererwa okunoonya ki kye tuliko n'atandika kuteekawo biboozibozi bisobole okudaivatinga abantu mwami Bigira maliriza bagaye basule bulungi tuve nzenga maliriza nange ekyo nagiraba gwe kennyini ng'oyine onayo Salaamu Musumba bwe yali alumba naffe yatulumbiramu naye yalema okutegeera omukyalo oyo muliranwa wange Kamuli ebyobufuzi kuba agenda kujja Bugabula South nze ndi mu municipality naye ekifaananyi kye yasiiga Banambooze bamukuba onayo Banambooze ne ttiimu ye mwinayo ne candidate ako kuba kumukuba ye ate oba muwagidde Banambooze nga twakuleseeko candidate totabuka kakati Kasibante huyo nze yaddemu okutegeera onayo Salaamu Musumba galubindi zakozesa n'agatta ebyobufuzi kubanga n'abapiefu bonna bali mu kaseera kazibu nnyo bagamba wetuwagira Munyagwa yali juniya waffe nnyo n'atusookayo tujja muwagira tujja kuba tuswadde nnyo tuwagire Kyagulanyi n'okumuwagira kwennyini tayagala omuwagire abakuyambye obuyambi okukkiriza akkiriza omuwagire abakuba akuba Ssemujju akuba Lukwago because ze pillars ezisookerwako kakati bali awo bali confused okukuba kwe kuki bali confused adikola okukuba okukuba kwe kuleetawo candidate nkufulumye NUP n'ebibiina byonna ebirala byasimbawo ba candidate n'ebifo ebyo even in the last election anti lindako Honorable Nambooze nga naawe olutalo luli e Kampala NRM terulimu nawe wali mu NUP okufulumya Mwannyoko Lukwago kansowo NUP ye lulimu yokka bano tebalina baluvanamu bano n'omulundi guli era NUP yasimbawo naddira gadi yalimu mu lutalo naye kakati Salaamu Musumba yanema okutegeera naye mu faino nga 15 mwami Bayokama gyatugize gyalututte ebinaava mu box ndowooza zigenda mu abiri singa jjajja alwalamu the air justifies the mean tujja mutegeera nga bukoze eki nga biwedde abeeka muli municipality nsaba tuwaye bulungi enkya nze nja kusiibula nga ngamba abantu bannakawa west tugenda kwewandiisa ng'ennaku z'omwezi 23 lwakuna ku Lwokuna ku ssaawa 9 tujja kuba tusimbulawo ku ofiisi yaffe Ntinda tugende twewandiise njagala okubasaba ffenna abagenda okwenyigira mu kwewandiisa ku Lwokuna tukuume emirembe tugoberere amateeka tusigale nga byonna byonna ebigenda okutambula mu kampeyini eno tuseetinga peesi ku kiki ekigenda okuddako nkyankeera mu kyaki genda kuba nemisa eyo ya mirundi 2 ekisooka okusabira omwana wange
so nsabye bafaaza nsome emmese eyo ku makya olw'okusomera muwala wange Namirembe Mukono kuba Namirembe akulidde Mukono nange twagenda okufumbirwa mwami Bakireke kakati ate era mu ngeri yemu twewonge n'ew'Omukama mu luno olugendo lwetuyingidde nga bwe nagambye nti amaziga g'omuzira gakalira ku ki ku nnyago tujja kwewandiisa naye nga ekikulu ennyo tujja kumaliriza ebyokuziika tulyoke tutandike ki campaigns. Just, you have the last one, Civil. Statement ya Mukulu Museveni ava mu kibiina ekya National Peasants Party naye yatudde dda so ku munaana abavuganya y'omu ku abo ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga sabu tukwaniriza wala njagala kutandika naawe akalulu kali katya campaigns zitambula zitya njagala kusooka kutwala mukisa guno okubuuza ku balabi ba NBS naddala abalabi ba Barometer nze Robert Kasibante nze pulezidenti wa mwaddako akalulu tukatambuza bulungi naye omanyi ekibuzo kyetutambulirako oba kyetuli mu kwogerako nti akalulu nga tekalimu bbugumu nze ndowooza akalulu kalina kutambula bwe katyo kubanga Uganda tubadde tugitwalidde ku mbeera erowooza nti akalulu bwe kabeerawo tulina kulwanagana n'abasirikale tulina kuyombagana tulina kugenda ku buzindaalo nga tuvuma abakulembeze be tuvuganya ndowooza si bwekityo bwe kyandibadde kati olw'okuba ebyo tubadde tugenze tubikendeezaako naddala ffe abapya abazze mu lwokaano luno ndaba nga kyensonga lwaki abantu bye babadde basuubira si bye balaba era nga tulaba nti akalulu tukatambuza mu mbeera eteekeddwa okukolaki okutambula nga bwe kateekeddwa okukolaki so oli mumativu n'engeri akalulu gye katambulamu newankubadde tufunyeemu buchallenge nti bw'otunuulira amakubo gye tuyitira si malungi ekyokubiri abasirikale ba poliisi bagezaako okuteekawo embeera naye ng'ate si y'amaanyi nnyo okusinziira ndowooza ku briefs ze balina which is okay and we appreciate that tusuubira nti si wabi nnyo nnyo ate era si walungi nnyo tusobola okugenderaawo kubanga tosobola kusanga kintu kituukiridde 100 ku 100. Okay. Kyebayita ebbugumu mu ndabayo kyeki kubanga amaloboozi ago gavuddeyo nnyo nti akalulu kakimpowooza ennyo interpretation ye yekyeri kye kati ebbugumu kwe kubeera nga buli muntu watula ku TV katugeza ali ku NBS n'alaba nga Kasibante bamukubye tiya gaasi babadde nabo babakubye amagulu bagamenye ne bawulira eyo chaos lyebbugumu abantu lye balowooza nti lyandibadde mu kalulu naye ndowooza Electoral Commission ku mulundi guno erabika ekikutte mu nkwata ey'ekisajja kikulu and we appreciate that so tebannaba kulaba bbugumu kubanga bye baali basuubira ebyaliwo luli during COVID period nga ffe tetuliiwo si bye ebiriwo kati. Okay. Well, ngopomza gwe kikola otya kubanga abamu ku bwe muli nabo mu lwokaano luno okugeza nga Mwami Kyagulanyi Ssentamu tulabyeko incidents nga waliwo a semblance ya confrontation ne security okugeza n'olunaku olwaleero nga bwe tulabye ekibadde ekakumiro with you we've not seen that gwe okikola otya njawulo ki no nakifuna eyibanda nti olw'ensonga nti amakubo batuwa district 3 olunaku olunsi 2 kati ate n'ofuna okutaataaganyizibwa nga bagaana okuyita ku main ewalinga ewalungirungiko kubanga Mwami Museveni kyakoze nti yakola amakubo gano aga main agezezzaako okugakola n'agakola bulungi kati gano ag'omu byalo go n'atagafiirako ddala kati nze badde neebuuza era nga ntambula eyo nti bano bachairman beero si 5 aba district abasinga ne bamemba ba parliament abaliyo babadde bakola biki kati bagenda okukuyisa munda eyo jjukira oyina distance oyina district 3 nga kijja kukuzibwalira okutuuka mu district ekola ki esembayo kati ogenda okutuuka mu district esembayo poliisi bagamba mbusawa 12 nga ne bwoba obuzaida kika 7 ekugaana okugenda wewategesa olukuŋŋaana lwo kati obuzibu obwo nga tubukola ki nga tubufuna kati ate ekyange kyawukanako n'owekitiibwa Kyagulanyi nti Mwami Kyagulanyi ye engeri ndowooza gyatambula n'abantu abangi abamu ava nabeene Kampala abamu bamuwerekera nga bwomanyi naye ate kati ffe tugenda ne tusanga abantu ab'omu kitundu kuba betuba twetaaga kati ffe tetukaluubirizibwa nnyo Bogo toyina bawagizi abo si be bawagizi okuva mu Kampala n'ensimbula Kampala n'engenda ne ttiimu y'abantu 2,000 oba abantu 100 nga buli omu ayina emmotoka ye nga bamperekedde n'enkya n'engenda ewalala nga mbayina tosobola kufaanagana nange agenze mu kitundu nga nina emmotoka 2 ezimperekeddeko
nentuuka mu kitundu abantu nga bo bebekuŋŋanyiza kubanga benneetaaga kubanga olwedde bano bengenda nabo olwedde baba banjagala era nga bampagira so kati tetusobola kukwatagana mu mbeera eyo naye nga ndowooza nti okujjako ng'oyisizaawo wandikomye poliisi ebadde egezezza kukikwata nga beteekedde kikwata. SG, yes, enkya kusunsula baagala bifo byabaka ba parliament kino mu ndaba yo kijja kukyusa kye twakalaba mu sabiti zino essatu ez'okunoonya akalulu bwa president okwongeramu ku bbugumu. Enkya kusunsula era nga nange mwendi naye nga sinakituukako kkiriza ndeeta okulamusa okuva mu Common Man's Party owekitiibwa president Munyagwa abatumidde ate n'abantu b'Kamuli municipality babatumidde. Okusunsula kw'ababaka nga nange mwendi ngenda kusunsula enkya ssaawa 6 kugenda kwongeramu ebbugumu mu kalulu kano kubanga akalulu k'ababaka ke ka drivinga ke kateeka ebirungo mu ka president era buli presidential candidate walina omubaka ng'omubaka oyo wa nsonga ne presidential candidate oyo aperforminga bulungi mu constituency eyo. Presidential candidate watalina mubaka ow'ensonga mulimu abasimbibwawo nga bakumala budde ku passinga time nga namwe ekibiina mumanyi nti talina kyagenda kukolayo. President era tabaawo na business y'amaanyi kati ate constituency gy'otasimbiddemu ddala era nawo oyisibwa bubi nnyo kubanga ebirungo byo biba tebiriiwo. Kakati akalulu k'ababaka ne kabanga kankizo fe ababaka ne kabanga kankizo nnyo kongera ebbugumu mu kalulu k'obwa president era akalulu k'obwa president kabadde katambulanga kebayiwamu amazzi of course kalina factors zaako. For example, a presidential candidate alina message entuufu ate agenda okuyingira field, that is President Munyagwa agenda okuyingira field nga population yefuula eya taking a position ku nsonga ez'enjawulo kubagenda mujjukira twatandika leeti kakati nga tugoba bugobi bannaffe tugoba bugobi. So a candidate with the best message efitting mu bannayuganda mu kiseera kino asanga population eyaguba etali interested mu details esanga population etayagala kumanya ki ekiddako because naina interaction n'omwami omu yali sitaaka mu URA musuubuzi ava China n'agamba tubonyebonye mu ggwanga lyaffe lino oba ani agenda otutaasa ebintu byange babikutte naleese byebimu n'abachina abachina ne bayitawo tebawadde musolo nyingira akatale ke kamu naye nabo ne mugamba solution eri mu Common Man's Party ffe tulina message egenda okujjawo wano bakyerupa batalina mpapula bakola obulimu bwe twalikoze. So genti akalulu kalinga akayiwamu amazzi. What does that mean? Anti kwegamba tekaina vibe nti the best candidate alina message entuufu asanga population yenjuwemu amazzi kati ate ba candidates abalala candidate General Museveni alina factors ze ezi oyo ate tayagala kalulu kabeere mu vibe because abeera beneficiary mu process eri silent ye first beneficiary kati candidate yali situdde vibe kati yate campaign ye abajiwagira ya kinyumo igenderwa kyayo tekiriiwo nnyo ya kinyumo teri based on issues ya kwegoba bwegobi ku kkubo leero tetukoze accident tutambudde bulungi enkya tukere okitegeera bwe bityo kakati candidate alina message entuufu candidate ki atizi
mba nkulaga nkuwa ekifaananyi ekyokungulu as an investigative journalist natugoberedde campaigns engeri gye zitambudde buga nti waliwo bakandidate abali mu lwokaano nga tebalina kigendererwa bali ku kinyumo and you leave it at that otuleka mu suspense anti because ideally ze ndowooza abantu bonna bali mu lwokaano kunoonya bukulembeze anti obukulembeze obufunira ku issues oba ogenze mu byabululu issues kizoteeka ku mmeeza. For example nze ndaba ababodaboda nga batambula naye ffe tulina issue ku baboda era ffe tugamba owa boda ofuna looni ya mitwalo 75 n'ogivuga emyaka 2 nga buli wiiki osasula emitwalo 712 n'omaliriza nga piki ogiguze miliyoni 9 esimbyewo tulabye manifesto zaabwe bavuddeyo ne banjulira eggwanga biki bye baagala okukola singa babafunye obuvunaanyizibwa bw'okukulembera eggwanga lino. I still don't understand lwaki oga nti campaign zaabwe teziri based on issues. Ati kati bugumu gwe kenyinyi oli mu kunoonya bugumu ogambe bugumu temuli kugayika candidate yalitadde bugumu muki mu race era yabadde pakwa kibugumu ne libeerayo oli amaanyi nnyo yalidde Matereke ne poliisi that is President Munyagwa asanga population tekyalina interest mu details kikugambye ekyo. Kakati abantu baffe tulina oba driving tubajje ku politics owa tubaze ku politics owa details kijja tuyamba okumanya ozitowa kyenkana ki in terms of ideas. Kakati naye bwe tusigala ku kiriwo akalukobo president kagenda disappointing abantu bangi naye bwe tunamala okunominatinga as MPs kwega kirungo kyeyongeramu because ffe naffe tulina obusobozi obwaffe obw'enjawulo ku ground obukyamusa ground engumi nevuga nemutandika okwekuba because eyo ye vibe y'akalulu egaali yagundi neyagundi zeguddeko babiri bagudde okiwulidde then n'enkwe ezibadde mu bumyufu mu kugaba fulaga biki kati abantu abagenda okudda ne fitina ez'enjawulo bagenda kuteeka ebirungo muki mu kalulu kano. Bwana Bulola nga tunatera okutandika campaign z'ababaka should we expect something different ko kye twakalaba mu kufeffeta akalulu kubwa president? Well, I don't think kubanga sisuubira nti issues eziremye president w'ekibiina okuraisinga nezikakinga attention y'Abannayuganda ate issues zijja kubeera nga zijjibwayo bulungi by MPs. Literally MPs balina kubanga ba breaking down ebivudde mu ba president breaking down to suit their local constituents. Buli mubaka waali abantu be abalage we bafittinga mu manifesto ya president w'ekibiina kyabwe. Kakati in the event that ba president oba abakulembeze oba aspirants ab'ebibiina oba aba pursuing the highest seat of the country nga tebasobodde kuwa ekinyusi kyekibi kye bagenda kukola sisuubira nti ate MP anaakijjayo. Usually obululu bwonna naddala ku bwa presidential candidates muba mugenda obuyingira wabaawo issue of contention mu ggwanga. Issue eyo ng'erina abagikkiriza n'abatagikkiririzaamu. Kankuba ekyokulabirako nti akalulu ka America akawedde kaali ku nsonga nga 3. Ekisooka foreign policy ya America engeri amawanga agamu gye geeyisaamu na kiki America kyegoogerako. Ng'omu agamba aside emunjuwagira omulala agamba olutalo nja kulukomya. Kati yo nga nsonga nene nnyo mu America. Ensonga endala yali kuba immigrants abagwira abali mu ggwanga tugenda kubayisa tutya tugenda kukolagana tutya nabo. Kati mu Uganda tutuuse nga tetulina nsonga etwawula
obanga tetulina nsonga eri mu ddiiro bannayuganda atuwa solution kati ne tubanga point of discussion eriwo yokka eryegi Museveni aveeko kakati Museveni aveeko bwe kubanga yensonga yokka kati tumugoba tumutwala protest vote tugenda ku protestinga mu kabokisi ogamba protest vote ate ogamba naye temukola fujjo kati ne discipline z'abagamba Museveni aveeko ne ziyitira bannayuganda okulowooza nti oba Museveni is a better devil wakiriko tusobola okubeera noono okusinziira ku neeyisa y'abano ne biki bye bazze bakola ne biki bye badde beeyisaamu otutakadde n'owulirizako banoonya akalulu bye boogera nga bagenzeyo mu bantu anti kaakati ebiseera ebisinga bw'oba tosobodde kuwuliriza muntu olaba amawulire oba n'osoma amawulire ebyo ebintu bibiri sisobodde kubagoberera kubanga nyinza okuba nange obudde sibuyina for example candidate ali associated ne kyoyogedde kya protest vote Mwami Kyagulanyi at least I've taken some time okugoberera bano bonna buli kitundu gy'abadde agenda abadde ayogera ku bimu ku bizibu ebiri mu kitundu ekyo kugeza bwe yagenda e Kasanda ne Mubende yayogera ku by'obugagga ebijjudde sayidi eyo ngaga nti abantu baayo tebafunyeemu ali Bunyoro era kyakulembeza nti mulina amafuta wano niraba embeera y'obwavu eri wano zino si nsonga kati anti nsonga oka amafuta weegali ani agafunamu kati ani agafunamu but nga bwe nkugambye nti bw'oba naawe onoonya vibe ng'ogambye ebintu tebivaayo kitegeeza n'eyo message terizonitinga bulungi nkugambye campaign zonna zibaako ensonga eziba ez'essimba kati ebyo loko that is local government politics tosobola kubanga olina presidential aspirant ng'ali involved mu local government politics ebibyo biba byakuleeta binene ngenda kuleeta ebinene bijirwa agambe mu binene mu tuyinamu akaffe akagenda okujja wano keekano tuyinamu ne kali keekano tuyinamu nakali keekano kakati ebyo ebinene ebireeta eggwanga awamu kubanga president abeera CEO w'eggwanga CEO aina mandate okufuba okulaba nti company performing ne company atebamu ne departments ezibeera nga zirwaningibwa abantu so akalulu kano ke tulimu tukayingiddemu ng'eggwanga nga tetuyina nsonga eri wakati awo buli omu gy'alina okukubaganyako ebirowoozo n'awaayo kiki kati tetusigaza ensonga bbiri ensonga esooka abantu okutuukiriza eddembe lyabwe ery'obuntu nti okwesimbawo ddembe lyange kati ekyo ne kibanga point emu abalina eddembe lyabwe okwesimbawo beesimbyewo okutuukiriza akalombolombo ensonga ey'okubiri gye nkugambye Museveni waakiri tumuvuganye abeeko amuvuganya nako akalinga akalombolombo so tetujja kufuna vibe mu kalulu kano kubanga ng'eggwanga tetunaffe nga bannayuganda tetulina point ntuufu gye tugenda kulonderako akola ki bano kye batakoze oba bano bamuvuganya kye batakoze President Museveni ali mu kwongezaayo obukulembeze bwe policies justice an improvement an addition or to remove ye byabadde akugamba byakola era bw'agenda abagamba PDM ngenda kwongeramu ssente twategetinga bano si kipya obadde okimanyi amasannyalaze tugenda kugimproving nga tugasaleko abamakolero bafuna agalayisi si kipya agenda kugamba tukoze industrial hubs tulina 18 ziri operational mubaze muziraba abadde azirambula si kipya so ekipya katono anti ogenda nontwalako obudde bwange ate nongobaganya ekipya kyandibadde kiva mu banno abaleeta something transformative more than what Museveni has done so babanga booza mu manifesto ye nga gye batunulamu ne bagamba wano tukyuseemu oluzungu tukozese ttaamu eno programu tugikyuse tugituume kino oli n'aleetamu n'akali contentious nze PDM ngenda mubasonyiwa kiba kitegeeza there is no big issue as a country to discuss. Rumshan, lwaki waliwo general perception nti ekigambo kibakozesa bakita vibe nti akalulu kabukakkamu nnyo why is there that general feeling
mukulu kungu katonda wamanyi katonda wakisa tukyali balamu kakato osookera ku electoral commission because electoral commission erimu 3 emu yabyabakama eyokubiri ya mukulu Museveni eyokusatu Muhoozi Kainerugaba the state eya mukulu Museveni agamba bwokulonda olina okuba ne biometric voter identification system eya mukulu Museveni eya mukulu Museveni olina okuba nga olina identity card gyotayina ayido simanyi eyo katobo ogiyina njirina oyina expired but bagyongerayo nina national ID so you need an identity card, you need a biometric biometric voter system. Ebi ya mukulu Museveni nekati mu press conference ya mukulu yabakama tajogedeko kakate ya mukulu yabakama taina voters register tachikubulide agambye we don't have an official voters register naye ataina official voters register akwade date of polling 15 January. Yes, but taina baronzi naye akuwadde olunaku olw'okulonda ayina essuubi ajja kuba n'abalonzi but as we speak right now taina balonzi kati kikibale kimuleeta mu press conference but y'omu ataina stable date so luli lwali 14th olwokuba nti waliwo candidate abadde na engagements there is some bit of amendment we are on 15th now don't be surprised nti agenda kwongerayo then luberumu agamba unange wentuuse tekijja kusoboka I don't think we will be able to hold this election please we shall be informing you over another day at least that word assurance nicho wagenda kubeera okuongezaayo kulala leero bwabaddayo nkugambye yakujja 14th ne nominations abadde azikyusa kati akujja 14th nakuteeka 15th akuwadde ensonga kulwaki it was not 14th by the way he was even not very sure enaku 48 hours zitandika ddi abadde sure abadde talina sure the justice of the court of appeal nti lineteeka likwatako baani ndowooza nsuubira bonna abali mu office ezirondebwa both local and kati gwomulabyemu vibe bwawolabyewo vibe gyoyagala gyoyita mu ssentebe w'akakiiko kennyini yes so kyekibadde kimuleese kutubuulira nti talina voters register kutubuulira nti atuwadde 15th gyatali sure because ebintu ebingi si bibye mukulu Museveni bwana insisting I want the biometric voters system identification system byabaka matayina option akamugamba in this one I cannot do it tuongereyo and then waloni yatayina ko control the security architecture of the country tajina ko control eyo siye yes chabetagako is the polling the polling constable bwabetagako omanyi obatuse yenga agenda kusettinga date amanyi police wetuso mu kuba training whether they will be ready whether the money will be ready now nakugamba luli and it has been my view this is the silly election nenkuwa one line tosobola kuwa candidate mu lunaku lumu ntaakole mu districts 2 atambule district bbiri ng'anoonya akalulu yes kakati wuyo omulabi akugamba bampa olunaku lumu nkole districts 2 naye sikkirizibwa kukozesa shortcut talina helicopter aye takkirizibwa kukozesa enguudo ezitali mu binnya but bw'oba ng'oli independent nga toyina secretariat egenda okukolera rally okola otya district n'ogikavalinga ne rally emu there is no district in Uganda rally emu gyesobola okuimpactinga I don't see any and so oyina population enene that is withdrawn
And you saw it by election as Aliweka Wempi. Voter turn-up was very low. So there must be a reason why population very enthusiastic. It's about the population. It's not about candidates. And what is that reason? Because the election is bajiraba kanotekaina je kalaga. And the but waliwo element ya nominations ezigenda okubaawo enkya. Nominations ezigenda okubaawo enkya is an extension of the NRM tribunal. Because NRM tribunal yali teyina appeals. Kati abatakkanya na NRM tribunal bagenda kuddayo. Bajenga ba independence. Bagenda kuddayo. So baba bagenda kuddayo kulaga nti nakola appeal mu NRM tribunal nayo nenziba kakati nzize mu musalewo. So ebyaliwo luli mu primaries bye bigenda okubaawo. So abantu bagenda kuba amasasi, abantu bagenda kutemulagana, you get bigenda kuba rough. And tewaliwo capacity mu security esobola okuba containing, because in some areas na eri partisan. Siraba security engeri gyegenda okulemesa Rwashande okasukira amasasi sekikuubo. And indeed vibe gyoyogerako enkya mugenda ku deploying mulabe sekikuubo nominating atya mwina hotspot season mwe. And after nomination of MPs kasita bamala okuba nominating bwe bati singa bona bana nominating, because I'm not very sure nti bona bagenda ku nominating nga tewali akutusekata ogenda okutandikira okulaba insecurity wejjira. So tobalaba ne mukulu Kyagulanyi abadde anoonya trading centers because tasobola kufuna massive rally in the countryside. But enoonya intelligence. Thank you. Yakut. And it is on that intelligence ekinaava mu intelligence ekigenda okusalawo what next. Akalaba so far mu presidential campaigns ne kyetusuubira after nomination ya Baka olunaku lw'enkya. Mwebale nnyo ssebo. Pozi nzikiriza ngambe nti Abaganda bajjajja baagera nti amaziga g'omuzira gakalira ku nnyago. Ne bw'obeera mu maziga era tekigana agenda kuki? Ku lutalo. Singa tekiri bwe kityo saali badde wano. Fiiriddwa omwana wa mwannyinaze, ate nga mwannyinaze taliiwo, omwana yamundekera, era omwana abadde wenkuze naye. Amakerera awo mu UCU ku kampasi enda ku boda nga naye ali ku side eri. Wabaddewo n'omwana omulala yabadde atambuza nti yabadde avuga emmotoka yabadde mu Congo era n'okudduka yadduse. Nti n'emmotoka yennyini bagiregisitalingira Congo. Na mirembe yennyini byabadde akola. Bino ebigwawo anakuwala nnyo. Omwana omuto ku myaka 24 awo fa bwatyo. So kitukoze bubi nga famire. Naye ndowooza nti kanzije wano tugende Lubaga wadde kale bwatyo tumale okumala ebyolwokuna. Ekyo nga nkimaze balometa teeka omukoona keteeke kufaanana bwe kati. Era mwami Byabaka mu mulimu gwe gwakulangirira naye si an election teyalitambudde bwetyo. Olunaku lw'okulonda lubeera gazeete tebalugazeetingira bwereere, balugazeetinga nti ensi yonna ekimanyi ng'ennaku z'omwezi 14 liba n'okulonda ti ng'ebula emyezi bwegi mugwa mu May. So inenekesa buli muntu yenna importinga biri determined by government ajja kutwala ng'olunaku lwa nomination determininga even emyezi egy'ebiri gikola ki gitandikirawa gikomawa era gikomawa. Kakati ennaku z'okulonda kalenda bwefulu ze batadde mu ddiiro era okulonda kasita ekimu ku bintu by'owaayo ng'ogenda okwesimbawo gwe wootali. Electoral Commission kati buli kyekola kyonna akalulu kaba kalekeddaawo okuba akaayo kokka.
nga kafuuse kaayo neba singa tuba omukulu bwomu ku lw'ensonga ye nkya bannange tulonde mudde nti tetuli mu mateeka aliba ndotuula wano olukiiko abajja kwesimbawo ne munotifyinga nti nja kwesimbawo tekiraga nti nja kwesimbawo kubanga sina buli muntu ajjayo empapula nti azizaayo oyo go presidential candidate wuyo ali awo yatandika akalulu kano nga candidate we NRM e Busunju ekyo kituufu era n'abeera ne mu primary ze NRM olidde kyenjagala nkuwanga ekyokulabirako nti akalulu okutuusa nga weewandiisizza tosobola kumanya whom you are dealing with bw'aba agoberera etteeka liri ery'okutwalayo empapula ayinza okuba n'empapula z'obwemupi yali amaze ozikolaki oziteekayo kakati tugenza otuuka wano takyali parliamentary candidate kati presidential candidate takyalinawo NRM kati wa ekibiina bakiyita National Peasants Party kyogamba tekimanyi munalimu nange ndaba nange kibiina kigenda twala obuyinza kakati kyenvudde nkugamba nti bino byabakama byakola bya bumenyi bw'amateeka bya bubbi bwa bululu olunaku lwajjo omukulu Akena yakabidde mu parliament ng'agamba nti bamulemesezza okwesimbawo teyakomye nno naawo n'awa n'ensonga eyabaddemu esimbyawo tinza omuntu eyabadde yeesimbawo ku bwa president nsobole okwetooloola Uganda nazeeko UPC enziro nti tebbanga kalulu ka 8 nenyima omukisa ogwo ne yali ayagala okwesimbawo naye ne bamufrustratinga abantu abalala bangi ababyogera olidde naye bwe yabadde akaaba nenzijukira kata mugambe nti tokaaba sirika ennaku eno gye tulaba yasigwa kitaawo ng'ayita mu nkola z'okubba obululu gwe nno munnange bakugaana bugaanyi naye ku mulembe gwa kitaawo waliwo ba candidate abamu basebuli babo babulirawo ddala buki because we did not finish olwokuba bapresidents abaasooka tebamaliriza nteekateeka ya kulonda mu Uganda tukyalina okubba obululu okubba obululu kugira mu forms ez'enjawulo nzikiriza kubanga nkulaba oli muhare okubba obululu kugira mu forms ez'enjawulo omulundi guli nagamba gerrymandering ey'okusala constituency obubi kati tugenze ku ndala nti ye to differentize okujjako abantu omukisa okuparticipatinga mu kalulu n'ogamba nti ojja kuba neralemu mu district onaga nti ate Kyagulanyi ayagala mu tawuni because bw'oŋŋamba ogenda nti ŋŋende pa district buli wali district headquarter munnange wabeerawo tawuni council ne weewaba mu kibira badikire yalingawo ki tawuni council so bwe mba nina genda mu district omulundi gumu mba nina genda wali district ki headquarters we bazissa nti abantu b'omu district eyo bonna at least abo basobola okukuŋŋaanirawo naye wano omya abantu omukisa ogwoku n'owa kansala ennaku emyezi 3 anoonya akalulu ow'omuluka naye n'owa presidential candidate ate ye half that time yanoonya akalulu k'eggwanga kakati mwami Mao yajja n'alaalika n'agamba nti kano akalulu kagenda kubeera kakasirise kano akalulu kapimwa ku candidate Museveni ekipimo yakijja ku candidate Museveni akalulu k'omulundi guno si byabakama kayogerera kapimwa ku mwami Museveni era singa bukeere no wiiki amaanyi ne gamuggwa ne yeebaka byabakama ajja kujja ayongezeyo okulonda era singa asobola okubaako byayanguya amangu byabakama ajja kujja asembeza okulonda naffe abakalimu tetukalimu lwakuba mbuno tetutegeera nti nno akalulu kamatankane naye tukalimu waliwo agambye ono mbukale omuntu agambye nti eno protest vote ate mpulira agamba abantu nti temulwana kubanga ye bamuyigiriza ndi buli protest ebeera violent ffe tuli ba students ba Mahatma Gandhi tukola protest without violence. Thank you. Katujjewo ensimbi zino ku NBS TV kwoli